kale chap shadia tutunulemu ko katono nnyo mu bitono ebyabakoze eki ebyabaddewo over olunaku olweggulo olunaku olwejjo bannaffe aba EDCL ab'emikwana abalungi abaagalwa andi munange baffe maye ku nsi mu Uganda tulina kina Buy Uganda Build Uganda kati ndowooza EDCL kyekimu ku bubu Buy Uganda Build Uganda because munange yaffe naddala nga yakava mu mikono gy'abannaffe abaawumeme kale kakati omanyi ebbanga lino lidduka omanyi nti ziweze ennaku 10 ennaku 10 is almost zibe emyezi esatu kale zaweze ennaku 10 bukyanga bannaffe aba UDCL bafuna obuyinza okuva mu bannaffe abaawumeme era kitegeeza nti no batandika okugenda mu control eno okuvina kuzomeze zaali 31 omwezi ogwokusatu yes so wo bonna batu batugenda maswera nga tukola ki tukwaza kakati olunaku olweggulo minister Ruth Nankabirwa ngaali wamu n'abakulu okuva mu bannaffe aba EDCL bakubye olukiiko lw'abannamawulire okutulaga ekisooka olugendo lw'ennaku 10 omanyisha lya ubo n'atambula otandika okucelebratinga ebintu ebyenjawulo okutandikira mu myezi esatu esatu tuyita quarters kakati baadi balina okusooka nomanya nti kati mweri nebbanga nkoze eki biki ebinsoomozezza era kati ndagawa akantu akwata okategedde nnyo biki ebinsoomozezza nkoze biki kati oluvannyuma lw'okuyiga ndagawa kati abakulu abo baatubuulidde ekisooka kwe basobodde okukola kubanga bukyangayo EDC tetwagala kubabikiradde muliba muffe bukyanga mujja mu nkola eno amasanyalaze tegakyagaviirako ddala bakyetereeza ontegedde bulungi ate tegalina budde bwankalakkalira kwe gagendera oba oliawo ne gakola ki negagenda gamanyi notukanga mukkaawo zina gwe nali ngamba nti edda amasanyalaze wamanyanga nti bwe gaba gagenda mu bisa bya UEB gagenze ku ssaawa 12 gajja kudda ku ssaawa 4 era ebiseera ebyo nga bwe gaddanga owulira enduulu ku kyalo kyonna kati gagayo EDCL tegalina budde lwe gagenda ate galina budde lwe gakomerawo gasobola okuvaako kati negama negadda gasobola n'okuvaako negama olunaku lulamba bizinesi nga zifa kale kakati ekisooka awo nno baatubuulidde ezimu ku nsonga lwaki gaali gavaavaako era ezibagezezzaako okukolako ekisooka transformers mu bitundu ebyenjawulo zaali zikaddiye zaali zifudde nga balina okuzikyusa saako n'okukanika oba ontegeera so ekyo kibadde kikolebwa kati kitegeeza nti noba bakanika transform obanga bali mu kukyusa transform mu kifo kyo kitegeeza amasanyalaze gaba galina okukola ki okuvaako ekyokubiri okukanika oba okuddaabiriza amaterekero ag'amasanyalaze substations ez'enjawulo era kyova babadde nga balanga nga bagamba nti abantu abakozesa amasanyalaze mu bitundu bwa ABCD amasanyalaze gagenda kuvaako nga batawo omanya nti substation yammwe egenda kubanga ekola ki ekyusibwa eri mu kuddaabirizibwa so ekyo nakyo batugambye bakoze eki bakikoze baatubuulidde ku bizibu bibasiŋŋaanye bizibu ki bannayuganda bye bakyasinza okukola ku nsonga y'amasanyalaze mwe muli obubbi bw'amasanyalaze bannaye nga akawaya kafuusa akawaya twali tumanyi kati engeri ekintu gye bizzeemu okubeera nga tugula buli uniti lwaki omuntu wandibbye amasanyalaze abantu bakyagabbira ddala naye akamumukwatamu osaaga omuntu ayita omuntu yennyini tugambe abakola mu UDCL kati olaba otya kati ate munange tewali kintu okukirumanga rest in peace jjajjange bamukwatako nga bba amasanyalaze owaawe ebinamugambe balina epikipiki ebiwanvu ebi amugamba kati mukadde kyekikopisa jjajja naye akwaya baali bakamulagirira bulagirizi ejjukira enziba y'amasanyalaze ey'edda twayalinga ya fuse kati waliwo science eyalingawo kati fuse yalumangamu bweti kati ng'akawaya okalumya wansi fuse gyeruma then akaana okasonseka oba mu nsonda eri kati ng'olina akamukojjako nga gundi tebala kati bambi ndowooza naye ne bamuyigiriza ng'ateeka mukadde bamusanga ateeka nga ku mashookera n'okajjamu ekyo n'osonseka n'ozzaamu bunkenke bw'amasanyalaze nze omubiri ogwange nalina gufuna mu buto naye obunkenke bw'amasanyalaze ne bukulemesa baba amasanyalaze ate n'oteebaka ebimu ku bizibu byongedde okubeera nga batugamba nti bye basinza okusanga muli okubba ebyuma eby'amasanyalaze kati ekyo nakyo tujja kuddeyo manyi tubeera ano netucomplaininga EDCL temukoze ogenda okusanga nga obuzibu bwammwe mwabbye ebikondo mwabbye waya oba ontegeera bulungi so kakati eyo nno nsonga nkulu nnyo kale ate batutegeezezzaako bye bateekateeka okukola nga mwe muli okubeera nti bagenda kubeera nga babunya amasanyalaze mu bitundu ebyenjawulo mu districts ez'enjawulo naddala mu magombolola ati bagenda tandika ku bitebe bya districts omanyi tebali kintu kiswazanga kutuuka kubanga ekitebe kya district ye face ya district
nti bw'oba onaagenda ku kyalo ewa ssentebe bw'ogenda ewa ssentebe bw'ofunira ekifaananyi ky'ekyalo ky'ozzeeko kakati wali kimala mumanya kutuuka ku kitebe kya district nga tewali era batutegeezeza ekitebe ky'e Buvuma district y'e Buvuma ekitebe kye bagenda kubanga babawa amaki amasanyalaze katogo bagenda okugatta amagombolola agaki ag'enjawulo then saako n'obutawuni obutonotono naye nga bulimu amakolero era amaki amatonotono so ebyo no biri sayidizeeyo kale awo nno nga tuvudde